nze Ssentebe wa mupiira gwa masaza wane waffe musaza lye Busujju. Njagala okwebaza ennyo bannabusujju olw'okutuzaamu amaanyi mupiira guno ogusoose nga tuwuttula Busiro kubanga gutambudde bulungi nnyo. Nebaza abateesiteesi ababadde batendeka, nebaza mukulu Kalwanga manager, nebaza Kasujju n'olukiiko lwonna olutegesi. Era nkunga bannabusujju bonna muveeyo mujje muwagire ttiimu yaffe ya Busujju tulabe nga Busujju edda ku ntikko. Tuli basiimu nnyo olw'enteekateeka eno ey'Obwakabaka bwa Buganda kubanga tulabira ddala nti essa obulamu mu Buganda ate abantu bafuna obumu. Tugezaako okulaba nga abantu bakuumira wamu era wano tewali njawukana za byabufuzi mu Busujju. Bwe tuba ku mupiira tubeera ku mupiira. Tweyanza nnyo, tweyanziza enteekateeka eno ennungi Ssaabasajja era tujja giwagira ffe nga bannabusujju. Kyokka ekyewuunyisa naffe twakabajjako wini 2 ne draw ewaabwe. Olwaleero kibadde ani asinga. So olwaleero tukyawudde twakakasiza nti basingako. Programu yaffe yakulaba nga tuzanya faino. Ate n'okusingira ddala twagala kuwangula kikopo. Abaana mubalabye, sukaali mwereere, material yoyo, signing zezo. So mbakakasa bannabusujju mubeere bagumu. Ate mmwe gye tujja kati mwana olaba tufuula ono omuluka. Kati ate n'olw'ensonga mubeere bagumu tujja Musande tugenda Buluuli. Bannabusujju mujje tuwagire ttiimu yaffe gye tukoma okuba abangi emaanyi gaffe. Mujje tukuba omuntu ewakane mu kibira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tubeebaza olw'obuwagizi bwonna nze Israel Wekamazi Kasujju. Neebaza bannabusiro, bannange ttiimu y'e Busiro nayo nnungi neebadde kubasinga obulungi. Basanze Busujju nga yesinga obulungi, ate nga ne Busiro ebadde nnungi. Mwebale nnyo mwebale ddala okusamba obulungi. Ekigo ekizannya bannabusiro nga wano bwe tugaanya ate weekanga nammwe wamu munaaba munaasobola. Tukowoola bannabusujju tugenda ku wiikendi ejja Emijeera okusamba Buluuli. Era mbasabagana amaanyi ge tujje wano Vibe ate tugende Buluuli naye tukibatuuseeko. Mwebale nnyo mwebale ddala.